I want to read one scripture. If you have a Bible, you can read for me. God has promised the coming year it is of worshiping. We are going to worship God. We are going to give the sacrifice of worship. But when your hands are released, if God says you're going to worship, no, there is a time that has reached as it is to be opened. A time has reached when to be done that you've never seen before and you've never heard before. Because God spoke when He told the Israelites that you shall worship. There was being open. Their enemy cried. The enemy poured the tears. The enemy lost. Because God has spoken to Himself that you are going to worship. Amen. Love Jesus, Samaritan Club. Revelation chapter 4, the first verse. I want you to listen, you the child of God. Okubikurirwa nnyo olusooka oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba oluggi oluguddwawo mu ggulu. The Bible says that after those, and then I see the opened door as it is in heaven, and I behold the heaven. There was the door open, I behold the something open. But after those, Neddoboozi nasooka okuwulira ng'ebyakagombe okutuuka wano nange nakulaga ebigwanira okubeera oluvannyuma lw'ebyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Kale engalo ezimusinza. Bayibuli egambye nti oluvannyuma lw'ebyo ndaba oluggi nga luguddwawo mu ggulu. Agambye nti Mukama agenda kubako byakulaga. Era oluvannyuma lw'ebyo kati si nsonga biki ebibaddewo. Wabaddewo okusomoozebwa, wabaddewo okuyiganyizibwa, wabaddewo okunyoomebwa, naye Mukama agambye oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba oluggi oluguddwawo mu ggulu. Oyinza okuba toggulirwangawo, naye oluvannyuma lw'ebyo lino ddoboozi lya Katonda nga lyogera gy'oli. Oyinza okuba obadde onyigirizibwa ng'okola tosasulirwa, nga waliwo w'oyita wazibu, nga waliwo okunyomebwa okuli ku bulamu obwo. Naye Bayibuli egambye oluvannyuma lw'ebyo waliwo oluggi oluguddwawo, nga teruguddwawo lwa mulala, naye luguddwawo ku lulwo, nga luguddwawo gy'oli. Eggulu lyogedde nti likuguliddewo. Katonda bw'aggulawo tewaba agaana. Katonda bw'ayogera tewaba ayimirirawo. Kubanga ekigambo kya Katonda muliro, ekigambo kya Katonda maanyi, ekigambo kya Katonda kitala, ekigambo kya Katonda kikozi. Kati si nsonga babadde bakugobaganya, obadde olabika nga tayi muntu, ng'onyomebwa buli wodda. Oluvannyuma lw'ebyo ne wabawo oluggi oluggulwawo mu ggulu. Mukama atusuubiza wagenda kubaawo okusinza, wagenda kubaawo okuyimusa Mukama, naye ogenda kumuyimusa kubanga oluggi luguddwawo. Oluggi bwe lunaggulwawo wagenda kubaawo ekikolerwa gy'oli.
ky'otaamanya, that you didn't know, ky'otalowooza, that you didn't think about, osobola that okituukako. I could reach it. Eggulu bwe liggulawo, Once the wabeerawo heavens ekibaawo. open, there is something that happens. Eggulu bwe liggulawo, Once the heavens ne open, bw'aba mulabewo yeesiga. even though your enemy Katonda bwe nothing so. yaggulirawo, The Lord that opened, muloga ne bwe yali akola the one who atya. was bewitching her, Omulabe we ne bwe yagamba nti tekisoboka. even though the enemy said it is impossible, Katonda agambye kisoboka. when God has said possible, Bw'akyanca ng'ali lubuto. it became a morning when it was Bw'akyanca bringing her. ng'ali lubuto. It was morning when she was bringing Omwana her. gwe yazaala ne kaakano The child that she ayogerwako. gave birth is spoken Kubanga about today, Katonda agguddewo. because God has Kati opened. njogera gy'oli So I mukuwa. speak to you, my friend. Katonda agenda God kukugulirawo. is going to open for Era you. ayogedde nti And He has akuguliddewo. spoken, He has Nti opened for you. newankubadde bibaddewo. Even though things are happening, Newankubadde okusoomoza the kubaddewo. challenges are there. Newankubadde